Kano ke katundu kaffe akobadde okimanyi mu malindirire. Ben Hini ng'ayigiriziddwa enjiri teyadda mabega era yeegombanga ababuulizi bangi. Omwali Catherine Kuhlman ng'ono yali yamanyibwa nnyo olw'okutegeka enkuŋŋaana z'okusaba mwe yakoleranga ebyamagero. Okumanya Ben Hini ayagala nnyo omubuulizi ono yava e Toronto n'agenda e Pittsburgh okwetabanga mu nkuŋŋaana ze newankubadde nga teyamutuukirira ku maaso. Kuno kwe yatandikira okubuulira enjiri era ne yeewaayo mu bujjuvu eri obuweereza buno. Mu 1974 yafuna okwolesebwa ng'abantu bagwa mu muliro era n'awulira ebigambo bya Katonda nga bimuyita okubuulira abantu bano enjiri okununula emyoyo gyabwe. Mu Desemba w'omwaka 1974 gwe mulundi gwe ogwasooka okuyimirira ku kituuti okubuulira enjiri ng'ekyewuunyisa yali ananaagira naye okugenda okumaliriza enjiri ng'okunanaagira kuwonye nga kino kyamuwaliriza obutatya kubuulira njiri. Mu 1983 yagenda mu Orlando ne Florida mu America gye yasanga Orlando Christian Center n'agyegattako era n'alangirira nga bw'ali omuyigirizwa wa Katonda omulonde ng'ali amukozesa ng'omukutu ogw'okuwonya ebirwadde eby'enjawulo mu bantu era n'atandika okukola enkuŋŋaana ez'okuwonya abantu mu kkanisa eno. Enkuŋŋaana zino ez'ebyamagero zajjumbirwa abantu mu bwangu ne zifuna ettutumu era ne ziva mu kkanisa ne zidda mu bisaawe egaggadde mu ggwanga lya Amerika n'amawanga amalala okwetooloola ensi yonna. Mu 1989 nga Ben Hini aweza emyaka 37 egy'obukulu, olukuŋŋaana lwa Ben Hini lwalagibwa ku TV omulundi ogwasooka mu ggwanga lyonna ng'asinziira Flint mu Michigan. Olw'enkuŋŋaana ze ez'okuwonya okututumuka kyamuleetera okutongoza pulogulaamu ku TV gye yatuuma This Is Your Day ng'eno yabeeranga ku Trinity Broadcasting Network buli lunaku. Pulogulaamu eno yafuuka pulogulaamu y'enjiri ey'abakristaayo eyali ekyasinze okulabibwa abantu ku mikutu egy'enjawulo omwali Trinity Broadcasting TV, The Star TV, Revelation TV, Grace TV, Vision ne TV endala nnyingi. Obuweereza bwe bwakulira ddala ng'abantu bangi baamwebazanga ne bamusiima bya nsusso wadde nga era yasangamu okusoomoozebwa okuva mu bakulembeze b'abalokola abalala ng'entabwe yavanga ku byamagero bye yakolanga. Olunaku olw'enkya lindirira omwaka Ben Hini mwe yafunira mukyala we na biki ebyaliwo mu bufumbo bwabwe. Ku lwa Kingdom TV amalindirire, Samali Kisaache. This is Kingdom TV.